Abatuuze mu disitulikiti y'e Mpigi mu ggombolola y'Ekibweetu beeraliikirivu olw'ettemu erisusse mu kitundu kyabwe. Muzeeyi John Bosco asangiddwa mu kitundu kino awakoleddwa ettemu lino annyonnyodde nti abatemu nti bandibanga babadde beekwese mu bifulukwa ebiriraanye ekifo kino. Nga kirabika beekwese mu kali akayumba waliyo katoyi akali eri emabega eri kampi bwe kati kubanga waliwo abantu abo omuntu ayinza ava mu nnyumba gyagenda akole ki akole butemu baaka beekwese mu katoyi naye bademu okulambulayo okulabira ddala ekintu bakikoze bati. Ate ye Taddewo Ssentongo ng'ono ye ssentebe wa Kiwaata Stage agamba nti munnaabwe bamuteze ekintu mu kkubo era ne bamutta naye nga bagezezzaako okugoberera piki ya munnaabwe naye ng'abatemu bamaze dda okugiggyamu obuuma obwandibadde bubayamba okugirondoola. Alina omuti nga bagukwese mu mabbali mu nsiko kati ndowooza omwana yeekanze mwekanga omuti kuba twasanzeewo omuti ndowooza gwe yatomeddeko n'akola ki. Okusinziira ku booluganda b'omulenzi bagamba nti omugenzi alese nnamwandu omu n'abaana babiri naye nga nabo beebuuza kye bazzaako tebakiraba. Ate ye Yusuf Mutebi kansala w'abavubuka mu kitundu avumiridde ebikolwa nga bino ng'agamba nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano yakwataganye ne poliisi y'Ekirere eyazze n'eggyawo omulambo okwongera okugwekebejja. Tuli bamativu byakwerinda basirikale mwebali tetubamanyi abamu babeera muleeya batuga bali mu balakisi awo bangi balakisi eri awo naye temubugenda maaso tulina okutya nti obuuli awo mwemuva ebyo baalizze ne banjulira abantu buli kyalo kiri mu kiringa enteemu waffe nti bannange tulinamu abasirikale bwe bati era bali ku mulimu bwe guti. Ate ye mwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Mpigi Lydia Tushabe alabudde abantu bonna okubeera abeegendereza naddala mu budde obw'ekiro. Nakawuba Irene ku lwa MRU TV.